ADTV ujimbandiza kade kano mwasibye mutya muri mutya jimpeleka like yato subscribe ngo nyigene kade mbeba zamba gamba nti muri bakabi nnyo kubanga muji followinga bagita fa ADTV uji mwebali nnyo mwina okubanga mwa subscribinga ne munyigane kade comment section weri abakabuntera mu comment section tosakalenga on followinga Eyavumye SB4 media kosana Abalongo be akosani antera ebintu byengedde okubanga bimutabukira bali mu kumonoonya mpola kubanga kiraga nti ali mu ggwanga Uganda yakoma okubanga alya Christmas n'okubadde abuzaabuza nti essaawa zino location ye ali mu ggwanga lya Saudi Arabia naye abuzaabuza era nga mwali muno mu Uganda kubanga abasinga balumiza okuba nti no bamulabyeko ono gwe banoonya amanyikiddwako erya Aisha era nga Aisha yavudde n'akola kinaalumba SB4 media ku mukuto ogwa TikTok yamukoledde live almost ya ssaawa nga 4 ng'amulumba almost sawa nya ngoli ku muntu ovuma novuma n'abaana abatuna kubanga baweza wiki akunsi kuno nga bazaliddwa be balongo esawa zino bimuko ebitambatambula ku social media kwetikiriza obulungi ngenda kusaba video njimpeleka like to subscribe ngo nyigane kade abona subscribe ngo nyigane kade ojja kwato missing video zange zentekayo ojja keeping bangoli updated kubanga keeping angoli updated kacho subscribing anonyigane kade ojja keeping angoli updated abali iraka mbatumedeko mu kibuga bakita Baghdad abali Syria abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman mbagamba nti muri bakabinnyo kubanga muji following SB4 media yasubiza nagamba nti agenda kuba nganonya mwana muwalondo kubanga mu Uganda mwali nokubadde yabadde akola live yabadde alaga nti etali mu Uganda ali Saudi Arabia yone yasubiza nagamba tajja kuddawa mu Uganda ntira wakufira muki wakufira ku ddungu amanyikiddwa ng'erya Aisha akiraga nti mukwano gwa Shakira gwalumiza okuba nti yali mukyala wa SB4 media ne SB4 nakola ki SB4 namusuulawo anitera yayingira love ya SB4 nti ne Shakira mukwano gwa Aisha yakolanga live ng'avuma SB4 media kosana Abalongo be Aisha yafuuse kizibu yafukire SB4 media kayinja mu ngato buli saa mukolera live nga mulumba n'avuma Abalongo be bafanana bubi n'avuma Nalongo anitera mama w'Abalongo ono mwana muwala mukambwe obusungu bw'abayogera obusungu buvyadala kugumba obusungu bw'amaanyi bw'alina ku SB4 media simanyi waje binagwera naye nga SB4 yagambye agenda kumukwasaganya ono ajja kumufuna manyi bagamba mpola oba bagamba nti kamu gwe muganda bayinenge gibagiramu awo kamu gwe muganda simanyanga paku tajiisa busera paku tajiisa busera SB4 media agamba kyagenda kukikwata mpola bagamba kwata empola tuuka wala akwata empola tuuka wala bugu tajiisa busera okupakuka ennyo oyinza okupakuka n'obujjako nga bubisi oba olina okubulinda ne bujja bulungi obusera ne butokota bulungi SB4 media agamba nti agenda kumukwata mpola ono Aisha ajja kumufuna kubanga mu Uganda mwali yakomawo kulya Christmas era nga mu Uganda mwe yakoledde live eno n'akola kinakakana ku Balongo be SB4 yagambye ajja kukola ki ajja kubanga amufuna kubanga afuukidde ekizibu famire agifukidde akayinja mu ngato okuva olwe yazadde Abalongo bano kugamba omwana muwala oba abadde yeggwanyiza SB4 media yalaga nti ajomberako just mukwano gwe manyikiddwa nga Shakira era nga Shakira yali mu kubakyala ba SB4 media SB4 ng'akyakola ku Delta TV ebiseera ebyo program bagita night kavuyo ya ebiseera ebyo kiraga nti munnange Shakira yali munenkini wa SB4 media naye essaawa zino Aisha ate alaga nti ate yakola ki yalwanira kwani ku Shakira n'Abalongo tebabuusiza maaso nabo babayingiza mu lutalo lw'abakulu ate kitali kirungi Abalongo tebanakuweza wiiki ne wiiki tennawera ate nga wiiki yentono kubanga sijja kugamba omwezi guba mungiko naye wiiki tennawera abaana bakajja ku nsi oli ayandikiddeo dda okubavuma kikambwe kyewuunyisa naye nga
amunenge bitambula kadde kano ku social media. SB4 yamulabudde nti Aisha wandibadde oneesonyiwa. Aisha wandibadde weesonyiwa abalongo bange. Aisha fuusa olunabe buli kaseera abeera akulazi live olina n'akolera munne live almost ya ssaawa nga 4 oba 5 oba 4 nga n'ekitundu. Like 4 hours kwegamba n'eddakiika eziyitamu awo nga 30 naye ng'ali mu kuvuma abalongo ba SB4 media kw'ossa ne taata waabwe Ssaalongo akossa ne Nnaalongo amanyikiddwa nga Anitera. SB4 yamulabudde n'amugamba nti Aisha onaatoke tokakkanyiza mu nkolayo n'okubanga ontyoboola nja kukunoonya. Kubanga SB4 yatansedde okubanga anoonyeza ku Aisha ono, yatansedde okubanga amunoonyezaako era nga kiraga Aisha ali mu ggwanga Uganda n'okwadageza kubanga confusinga simanyanga ndi Saudi sijja kudda ngenda kufiira ku ddungu biki. SB4 agamba nedda Aisha olimba oli mu ggwanga Uganda wakomye wavudde Saudi wasse kulya Christmas na famire yo naye ate oli mu kuvuma abantu oli mu kuwalampa abantu. SB4 media agamba nti bujja kukyala nga Aisha amukutte era ajja mulaga bannayuganda nti amukutte. Bwana atakoze ki? Bwana batakyusizaamu mu ngeri gy'akolamu bintu bye. Kati awo Aisha yalibadde yeesootinga nga bukyala kubanga gijja kuwunya essaawa yonna. SB4 agamba nti ajja kubanga amufunza, ajja kumufuna mu ngeri yonna. Yagambye ajja kubanga akola ki? Amufefeta yonna gy'ali kubanga atali bweru wa ggwanga, ali mu Uganda. Yakoma okulya Christmas. Amanyi saa zino abaana abasinga bagenda okuba ebyeyo baba bavaayo abamu kwabo baba bavaayo ensonga nti contract zaabwe olusikali ziba ziwedde kubanga eri abasigalayo iyo n'abavaayo nga contract gye baasaninga already ng'ekoze eki ng'eweddeyo nti baya myaka 3 nga giweddeko emyaka 3 ng'alina okudda akole ki agenda alabe ku kikubazadde be ali nabo olunaku esesinga batera bata mu December ne bajja kati otomanya omwaka ogujja mu January ayinza okuddamu n'asaninga contract endala n'akola ki n'addayo okuddayo waba yagadde okuddayo n'obutaddayo kati kiraga nti Aisha contract yadde eweddeko era akomyewo mu ggwanga Uganda. Ali mu Uganda yazze kulya Christmas wensonga yali abadde asaninga contract ya myaka 3 nga yagenda kukola ki yagenda kubanga akola mbawalabu contract ye yaweddeko yakomyewo kulya Christmas newakubadde abuzaabuza nti akyaliyo e Saudi binagwerawa bakyetwala. SB4 yamugambye Aisha nja kukukakkanya njakukuteekako poliisi ekuyige ku tracking. Segwe eyemulisa ku TikTok yamulabudde n'amugamba nja kukutrackinga. Gye binaggwa tujja kwatulaba nga SB4 yasibiza n'agamba nti ajja kubanga akwata Aisha oyo ajja kumukwata. Mbagala nnyo mwena subscribe button nyigende kale mubeere bulungi. Fadi TV mbagala nnyo mweta.